Kifuna for my baby. Okay, but we say Omega 256 gwendi naye akaongeza call wali kubibi yesterday fine kuoli program tuchachanche nze Flores nampija ndi naye and then nina ne producer Side Soft tugenda kuberanga tunyomyamo mpola kale katandikire ku mukyala ogenda kumbuliza kuba tulaba mwena abali ku BBS TV balamusiza mwasiba muta mulumuta abantu mwe amazina mbanyeta Omega 256 kandi nashemerera kuba ndi part of the show today. Tufudde lero bintu byangu nnyo tugenda kwogera buli lulimi tugenda kwogera lulimi ki buli lulimi n'oluganda olumanyi n'oluganda kati abeeri obalamusizaako nabo balamusizaako kati nabano balamuseeko mu luganda mujje baleko basebo ne banyabo musibye mutya amanya nze Omega 256 era nga nsanyusa okuba nga ndi wano olwaleero. Alright, Side babuzeeko banaye muli mutya abalabi ba BBS telefayina manya bampita Side Soft nga leero ndi wano ne nampijja byonna tubinyumye byonna tubinyumye Side Soft musoga pandis nakawulira nnyo nga topika sente gwe nasooka okulirako ddala Side Soft musoga pandis eringa a brand name okozesa musoga Side Soft musoga pandis. Okay, the producer asinga erinnya panvu bannange Jali wanvu mune tugendereyo omuntu ali yandiagadde okumanya ku nnyimba zo produce nze nga muli ose awulira nti zonna zikuba naye nakuba zino zonzikubye naye zino nazikuba nga nnyingi kati first songo yange yali Shiba limba ki tonzoleya era ne topic. Okay, yali first song enzira ku naye that singa ndi mu Kampala nasooka kolera Jinja chobola nasoka kolera Jinja nimbayo nga kitambula bulungi nenzija wano nenjoyininga humble management. Okay, then nenkolera Shiba Fiye Nat Nathan Mary Butter topic Jazzy Mavoko ekibuzo kyange omuyimbi okukolera oluyimba Kampala alwe lutegeeza okuba hit oba asobola n'okuba nga talukoledde Kampala ne lubeera hit bwe lutakuba Kampala nedda kati olumu tubeera mistaken ku bayimbi ba regional artists. Ekisooka balina ebintu bye bayitamu nga n'abeeno bye bayitamu nti omuyimbi ali mu region olaba nga video ez'Omega ezibadde awo ze muvozanyi za bei nosinga video z'abayimbi abamu wano ate bangi okitegeera so bano kye bassaamu kinene nnyo olumu n'okusinga abaffe kye bassaamu because ekisooka bo bali overpriced. Bw'ava embalala nga bwazze wano bw'ati kyonna kyayagala mu Kampala tukimuseera okitegeera ekyo nkirabyeko emirundi mingi nnyo wano osobola okufuna video linajja sijja kwogera kale figures naye kaŋŋambe nti miliyoni 4 naga miliyoni 4 n'obwajja nga ava eri ne bamugamba 8. Lwaki mukikola bwe mutyo kuba naawe oli producer era okolera sente lwaki mukikola bwe mutyo bone muba pricinga nnyo olumu wabeerawo kiri nti oyo ava mbalala kati yatunze ente abambala yatunze ente wabava busoga nti abo bali mu bikajjo balo yasimba nti oyo atikula looleza ebikajjo buli wiiki era bwajja wano ebintu babi overpricing okitegeera naye ekya hit kyoyogeddeko oluyimba oba oliwa bweba hit eba hit tebeeramu ebyo ne Kampala lujja kutuuka yes bweba hit eba hit mulimu abayimbi bemmanyi nga they are regional artists nga basinga n'abawano sente tulina bwe tuwulira oba olumu nti oyo bogenda mu mubende oyo akuba mu mubende oyo wakabiwa mu mubende nga kiringa nze ku lwange ndowooza nti kyentegeeramu bwe baŋŋamba nti oyo muyimbi w'embalala mu mbalala oyo naakuba nti ennyimba ze zaakuba zikoma mu mbalala mwezibeerera hit mwabeerera owakabi. Ennyimba z'olumu ezo ennyimba za region zibeera ziconnectinga nnyo n'abantu ababeera mu region
ate olumu kyesanga nga waneena abantu abava mu region eyo wano mu central batono nga batonomu nga tebajja kukya appreciatinga mangu kukikkiriza mangu muli eri okitegeera kuba olumu abamu batuuka n'eno ne bejjako amanya g'omu regions ezo okitegeera nze nina baproducer bemmanyi nga basoga tubadde nabo busoga naye nga bwe bajja wano linakugamba Side toyogera nange lusoga mu bantu yogera Luganda ne bugaya kati tugenda okuba embogo omusoga ku musoga Omega webale kola luyimba lulungi webale kusenga kyakutwalira kyokkola oluyimba nga balukya this year kyakutwalira kyokkola this year kyantwalira bingi omuwandiisi omulungi Nick Mulay yaluwandiika a very good producer ne director kuba bitambula byombi bateri ajja kuzanya video ng'eri funny and then the management etebaka yeah that's what it took me tugambe nti ebyo byonna byogeddeko mu nnyimba eziwedde obadde tobituukiriza nedda mbadde ngambiyina but kyengenda ogamba nti this song was more lucky lwajja ne lujja ne bane yeah zonna of course zonna nnungi yeah buli bwe tuba tukola buli muyimbi kyabakolerera kulaba nti afuna oluyimba bwe rutyo but of course akaseera we kaate kannatuuka ne bw'okola ki so yeah so I believe God blessed me more with this year yeah meaning tewali nnyo kyamaanyi kyewateekamu ku luno no twassaamu of course twassaamu but neze mabegera tubadde nga tussaamu but Mukama ya blessinga nnyo luno okusinga yeah okay kale ku BBS Telefine Koli program tuchachante ziweza 28 ezakaita ku sawa 10 ne Palmville Junior School ne Palmville International Preschool ensanji ge masomero moyina okutwala omwanawo basomesa abaana bonna bala n'abalenzi day and boarding ateranga obadvira ddala ku pre-primary okutokera ku kibiina ekyomusanvu abasomesa batendeke bulungi baana balya bulungi babakuuma bulungi security nungi kwandisa abayizi kugendera ddala maaso ku masomero gombi yita ku noti 75 noti 2218 noti 4 oba noti 7553 nkaaga musatu not emu 28 ojja kubeera ngo bafuna weteba Palmville Junior School ne Palmville International Pre School awensanji okulirana egombolola ziweza 3 kankole ku nsembi koma otamva